Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Ncheno naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Yo, this is A-Pass and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media. Done it. A-Pass, I'm out. Bwe natuuka omwana namulaba nga ali ku shed. Nga waliwo emigga eminene egya kalitunsi, egy'emimwanyi, nga waliwo amataffaali mangi. Ng'omwana bamusonsesa ebiti mu kamwa, mu nnyindo.
avaamu omusaayi mu nnyindo omusonsesa ebiti mu matu nga oli bwayinza okumenya minya obutiititi awo obutonotono namusonseka nga baamu n'omusaayi nga bamumenya omukono ne gutunula emabega ne bamumenya guno ne gutunula emabega ensingo nga bagikyusiza nga eri eti etunudde emabega n'amagulu nga gatunudde emabega Shami ekituufu baali baagala obika otya bwe wali badde gwe mukyala gwe wali bise sisuubira n'abatono abanziikira Shamimu simanyi bwe baamanya simanyi bwe bakola ki bwe baamanya ekyo kibaga nti sanagaana omwana okubika omwana nga woowulidde nti nali naye muganda wafudde ne mama essaawa yonna akola ki afa siina muntu gwe nnabikira ne mugaana kubika kuba essimu ebika era abaakuno singa nali nagaana okubika ne maama wange naali mugaanya okukola ki okubika abantu baakuno be baasinga okunziikirako nze banzijja mu ddwaliro ku lunaku lwakuziika mwanziika lwakumeka twaziika lwakubiri mandi lwakubiri twaziika lwakubiri twaziika lwakubiri twaziika sayidi z'ekiwangala eyo ennyabo so omwami eyatta omwana wo wafuna omukisa temwali kubanga nze waka saasangawo muntu wadde nga baŋŋamba nti waliwo abantu bangi ababeerawo naye saalabawo omuntu kuba baŋŋamba waliwo n'abaana b'emyaka 2 naye saabalabako kubanga twaligambye bana bategeeramu badduka naye ate ab'emyaka 2 badduka batya nsubira buli omu ali bulungi kamera nkula akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma tuli ku Executive Media Shamimu Mayanja ly'erinnya lyange era nga essaawa zino bwondaba budde bwa kiro essaawa zirimu 3 ez'ekiro ndi Masaka wano bayita Kyabakuza ni Masaka ekyabakuza nzize maama yankubidde n'angamba ayagala kundaba maama ye maama eyakafiirwa omwana eyattiddwa era ndowooza ye story buli omu gyali mu kuteesaako ndabye abali wabweru w'eggwanga abagiteesaako abantu ab'enjawulo buli omu ndowooza ye story etrendinga mu ggwanga buli omu ali mu kubeera ng'ate agiteesaako so maama ayina ebintu byagala okukiriyalinga ku mutabani we abantu ndowooza bye baatutte obubi olwa misinformation eri wabweru so maama tuli naye wano tugenda kumubuuza ebibuuzo byonna nga bwe mubyogedde ng'akiriyalinga naye tugenda sooka ye nga ye tumuwe audience akiriyalinge ebyo byawuliranga bimuluma ku mutima bye mwogera nga ye agamba nti si bituufu ebisinga obungi maama agenda tubuulira kuba nalabyeko nga mukwano gwange akoze interview eno n'agenda ewa defense byeyayogedde ojja biteeramu abantu maama tugenda bimubuuzaako abikiriyaringe ekyemu essomero naye nalabye yayogedde omukulu Simon Kawalaata era n'olwaleero agenze maama gy'abeera e Kawanda era nabo ne boogera ndowooza bw'ati anoonyezza ne asikari wa maama naye n'abaako byayogera so ne tugamba maama ndowooza naye n'agamba nti sigenda kuleka bintu bimu kuyitaayita ng'ate amazima amatuufu ngamanyi omwana we tugenda kubuuza ebigambo bingi nnyo baŋŋambye maama teyabika era teyakkiriza bantu kubika na mwana omuwala muganda w'omugenzi ne bamugaana okubika abantu b'okukyalo ne beebuuza lwaki oba ogaana okubika omwana ate nga ku kyalo kuno kwakulidde
bintu bingi nnyo ebitambula naye maama tumulina saagala kubeera ng'ate mbyogera ng'ate mulina maama nga kitalo mukwano. Kitalo nnyo Shamia. Njagala kusooka kusaasira ky'oyitamu saagala kugamba nti nkimanyi naye nali nfiiriddwako ku bantu bange era nnyinza okugamba nti obwo obulumi mbumanyi. Ekirala ndi muzadde manyi omwana wange bwe mwagala era nsaba nnyo Katonda abampangaalize naye nsaba Mukama akugumye kyonna ky'oyitamu. So maama njagala tutandike n'ekintu ndowooza ekiyinza okuba nga kisookerwako okufa kw'omwana kwakusangawa. Okufa kw'omwana kwansanga waka naye ng'ate omwana nali nsiibye naye era nali nkoze naye era abaana bange bombiriri abo nkola nabo ewwa ku Ham shopping ground ntunda material. Ntunda material ku Ham. Ono omuwala abadde mu senior 4 yatudde ebibuuzo ebyakadda. Omulenzi abadde mu senior 5 ng'agenda mu senior 6 omugenzi kati gwe twogerako era abaana abo bombi mbadde nkola nabo ku dduuka kuba ne ku dduuka nze wentuula siinaawo mukozi era bwe biba biseera bya kusoma mbeerawo nzekka bwe bibeera biseera bya holidays nkola nabo era ne wenkolera ku kizimbe abaana babamanyi yennyabo. So saagala kusooka kugenda kukusaba ebibuuzo by'abantu bano ebyo bye bagamba bye sitannaba kutegeera. So omala okutegeera nti ani akukubira essimu nti omwana afudde? Director w'essomero ono eyazze mu kamera yennyabo eyankubira essimu nantegeeza amawulire ago wakati wa ssaawa 4:45 ku 45 wewatyo that zinayingira bulungi 5 naye nga zigendeera mu 5. Oli ku mulimu? Oli waka olinnya tambulirawo ekiro ekyo kubanga nali sesuubira ez'ekiro zigenda mu 5 wakati wa 4:45 ku 5 nali siri ku mulimu nali ndi waka nali nkomye waka lwakuba ndowooza wena wali wootambuuzizza nti olunaku lwatambula lutya olwo. Mbadde nzijjawo naye mbadde njagala nnyo kuba kati ngeri gye kiri nti yafa nga njagala nnyo okumanya amawulire gaakusangawa gansanga waka gansanga waka nga ntuuse kuba ate nekolo nava ku dduuka ng'obudde bukyali nze ku kizimbe mmanyiddwa ng'omukyala asembayo okuggalawo ebiseera ebisinga nsigalawo nzika ku kizimbe embala nsinga bitabo n'ebisigadde bwe bityo naye ate kolo navawo nga bukyali era natuuka ewaka ku ssaawa nga 3:3 yennyabo ng'ate waka ntuuka 5:5 nuusi n'omukaaga naye kolo natuuka bukyali yennyabo. Omwana wali okoze naye nga bw'ogamba? Nali nkoze naye nga bwe nkyogera era omwana nkola naye bombiriri nkola nabo. Okay. So kati wano nga tetunnaba kugenda wala awo wennyini manyi njagala ebintu byonna tubeere open. Baŋŋambye omwana ogamba nti wali okoze naye ate ye mwana y'omu akuvaako atya okufuna amawulire nti ate omwana afudde ate nga wali okoze naye? Omwana nali nkoze naye olunaku lwaffe lwali bize kubanga gulo olimu Friday twali tutikudde engoye bwe tutikula engoye bwe njogera bwe nti abatunda ebintu ebyo bamanya nti olunaku lwotikudde wiiki nga namba oba bize kuba oba olina ebintu ebipya saabaguzi baba bakwettanira mu kyo olunaku twali tutikudde Friday olunaku lwakya Saturday tetukeera nnyo ku dduuka amaduuka tugagula ssaawa nga 2 ne tugenda ffenna ku mulimo bwe twatuukawo era ne tukola olunaku lwaffe nga bulijjo bitambula lwali bize ku ssaawa nga 11 ez'ekawungeezi tukolera ku Ham okwe kule ekisaawe kya Nakivubo. Omwana nansaba naŋŋamba abadde muwagizi nnyo wa mpiira era ajja kulaba vidiyo ze nnyingi ng'ali mu t-shirt z'emipiira ezimu ez'e Uganda kuba ne gye bamutiddemu yadde ye Uganda endala ez'ensi z'ebweru kuba yabadde muwagizi wa Arsenal nnyo namulabyeko ng'agyambadde. Kati ekawungeezi nansaba naŋŋamba maama kangendeko mu kisaawe omwo oluusi mubamu omupiira ogutamanyiddwa nsi nga bazikola mu training oluusi guno omupiira bwe twaliisa omunafunafu nti si gwa maanyi oluusi guba na gwa bwereere bwe njogera bwe ntyo abawagizi b'omupiira bakimanyi. Kati nansaba ekawungeezi ako naŋŋamba maama mbadde nsaba kugendako mu kisaawe ne mubuuza ogenda naani n'abaŋŋamba abavubuka 2 era abavubuka bona baŋŋamba manyi bulijjo bajjawo ku dduuka bajjawo bekyalira abaana basomero nabo oba okitegeera. Kati ne mugamba kale naye bayisawa 2
obenga okoze eki ezekiro ezekawungeezi obenga okomyewo kuba zalinganga 11 ezekawungeezi ne musasula kubeera mbasasula we bakola mbasasula ne musasula nga bulijjo ne mugamba naye ffe tugenda bukyali sawa 2 nkusange nga otuuse waki ewaka nti ye maama aba asimbula bwati ne mukwano gwe najja ne mugamba ogenda nono nti mama gambye ye ngenda naye era benkugambye batera okugenda nabo batera omukyalira bwe batyo ne bagenda nga era manyi nga bulijjo nti bagenze mu kisaawe omwana nga munnyonnyodde kitatulinda takola ki tajja kudduka kutukima ffe tugenda mulinda agende straight waka kati bwatyo omwana ne tunyuka n'endowooza nti nja musangayo waka kajjaamu kaatukwata kajjaamu bwe katukwata twatukaleete musawa nga 3:30 nga te kudduka twavaawo nga tezinaana kwera bulungi 2 kajjaamu bwe katukwata twatuka nga 3:30 nali ndowooza nti omwana ngenda musangawo ewaka saamusangawo nenkuba essimu y'omwana wange nga teriiko nendowooza nti oba yagikozesezza nnyo omuliro guweddeko kuba abadde muntu wannyo wa ssimu ng'ayagala nnyo essimu nga w'omanyi n'abavubuka essimu baginyigaanyiga kati nze ekyanzigira mu bwongo nti eweddeko omuki omuliro ekirala ku dduuka engeri gye tubeera bize nnyo bwe babeera ku dduuka wano obudde bw'essimu buba butono so bwe bafulumamu bafuna nnyo obudde bw'essimu ewange ku dduuka tuba bize essimu obudde buba butono ddala ne bwe mbanza ate nga nze nsuubulira nako era mbagamba ne mbaga nze akolera nako wembe simu nsogiwummuza ate gwe gwani atasobola kuwummuza simu ti nze nkolerako nfunako oda z'abakasitoma nsuubulirako bwe mba nsobola ogiwummuzaako ko wansi ate gwe okolerako bizinesi ki so ku dduuka obudde butono nze ekyanzigira mu bwongo nga maama nti essimu eweddeko omuki omuliro bwe ntyo nensigala nga ntrayinga okuba ku ssimu essimu stiru nga tekola ki teriiko wabula ku ssaawa nga 4 n'eddakiika wakati wa ssaawa 4 n'eddakiika 45 zaali tezinayingira 5 nafuna essimu ya director nendowooza nti ayagala kumbuuza nti ng'omwana tanna reportinga ku ssomero era kyekyanzigira mu buki bwe nakwata essimu namuga director ng'onkubidde kiro musajja avunanyizibwa tankubirangako kiro tekibangawo kebe message naye mwenyini nkimanyi nti kuba ntero fulumamu nze ntero fulumamuko naye era bwe ntula ku ssaawa nga essaawa ze Uganda zisusse 3 manya tagenda ku receivinga kolo yange wadde message tagenda gibikola akoma ku receivinga essimu z'abazadde ku ssaawa meka 3 kati nalaba essimu ng'essaawa zigenda mu 5 bwe nakwata essimu nasooka muga director ng'onkubidde kiro naŋŋamba bibi ne muga kiki naŋŋamba ti afudde ne muga kiki omwana nze gwe manyi gwendese ku kizimbe mu kisaawe nakivubo omuliro gw'essimu guweddeko era nga nze kyendowooza nti omuliro gw'essimu gwe gwakoze eki gwe guweddeko kubanga sobola mufuna ku ssimu amumbikira ali matugga oba okitegeera nga tebigatta nga si kyangu kyakukirowooza nti omuntu yagenze mu kisaawe ate ali matugga gye bamumbikirira nga namumbikirira ali matugga ne muga tekisoboka omwana njawukanye naye ku ssaawa 11 ng'agenda mu kisaawe nakivubo ne director abadde akimanyi nti mwana muwagizi nnyo wa muki ayagala nnyo omupiira kuba ne kusomera abadde training banne director naŋŋamba nti ekituufu kiri nti bankubidde ne baŋŋamba omwana afudde ne mugamba tekisoboka nakakanyamu ku ddoboozi ne mugamba tekisoboka naŋŋamba kale nga bw'otambula otuke ku ssomero kuba ku ssomero manyiiwo nange kantuke we baŋŋambye wafiiridde ndabe nakwata awo buli kyenkwata nga sikiraba kisumuuzo ky'emmotoka nga sikiraba kisumuuzo kya nnyumba nga sikiraba kisumuuzo kya kino nga sikiraba kyenkwatako kyempumuza essimu nga sigiraba nakwata bye nakwata nga kyenkwata nkinoonya kiri mu nkwawaate kyenkwata nkinoonya kiri mu ngalo bwe ntyo Katonda n'ansobozesa mba ŋŋenda okufuluma essimu neddamu neekuba direkita naŋŋamba ntuuseewo bwe bandagiridde kituufu omwana afudde siyinza kulimba nti manyi ne bwe natuuka ku ground naye nzijjukira nti nakuba essimu emu
naye ne bye namugamba ye yali mu binyumiza kati gwe nakubira kati ekyo nkiza ku bantu abangamba nti Saabika ne wa mama wange wentudde wano saamukubira ku simu nga mubikira oli mukulu wange saamukubira ku simu nga mubikira maama wange mu nsi ye muntu gwe nsinga okwagala saamukubira simu nga mubikira kuba ali tokyayinza nali sikyayinza kati abantu bonna abannenya bannanga obutabika simanyi oba bazadde simanyi oba baali bafiiriddwako simanyi oba basobola okulowolereza ekyantu kyo wali oyitamu ku ssaawa ezo ku nsi nnina abaana babiri ensi yonna ekimanyi sifiirwangako mwana beebo Katonda beyakola ki beyampa gwe nakubira yali wala naye era ekyakinyumiza kati nti yabiŋŋamba naye nze saabitegeera nti ne mugamba wano ne wano waliwo ssente ye bw'aŋŋamba nti bwe namugamba otuziika bulungi ye bw'agamba nti bye bigambo bye nakola ki bye namugamba ebyaddako bwe natuuka ku ground naddako engulu nenzijukira kye nasanga ku ground kuba ku ground nagendera ku ndagiriro ya director wa ssomero era nga bw'andagira nti alina ne we yatuuka nankima bukimi kubanga oyingira n'oweta n'oyingira n'oweta kakati mu kuyingira nga bw'oweta alina bwe yatuuka nankima nze mbanyonyodde ndi we Kawanda omwana afiiridde Matugga ate si Matugga wano asooka Matugga asemba manyi Matugga naye munene kati Matugga esaidi z'okumabanda ate n'oyingira eyo munda kati director yatuuka nankima n'abako wankima tuduka ku ground ono director agenda alagirira ono oli naye ndi naye bwe twagenda abawaaba babiri bwe tutuukawo nzijukirawo ko ebimu ku bye nalaba bwe natuuka omwana namulaba nga ali ku shed nga waliwo emigga eminene egya kalitunsi egy'emimwanyi nga waliwo amataffaali mangi ng'omwana bamusonsesa ebiti mu kamwa mu nnyindo ng'avaamu omusaayi mu nnyindo amusonsesa ebiti mu matu nga oli bwayinza okumenyamenya obutiititi awo obutonotono namusonseka nga avaamu n'omusaayi nga bamumenya omukono ne gutunula emabega ne bamumenya guno ne gutunula emabega ensingo nga bagikyusiza ng'eri eti etunudde emabega n'amagulu nga gatunudde emabega Shami bagambe ki bantu bange ndeke ki so embeera bwetyo bweri ku maama abantu abaali ku siini ne maama oba abantu b'e Matugga ebigambo maama byayogera nkakasa nti mwabirabako oba mwalaba ku mwana we bwe yali afaanana kye neebaza abantu nti temwasobodde kutyoboola mugenzi mu mbeera gye yafiiriddemu wadde okubeera nga mumukuba ebifaananyi so maama tusobola okukkiriziganya eggwe alaba nange nti maama kyayitamu si kyangu era bw'aba amenyese tujja kubeera nga tukwatamu bw'akompozinga ng'ate tuddamu so maama omaze okulaba omwana maze okulaba omwana waliwo ku basirikale waliwo omuntu yenna agezaako okubaako nti yayambyeko yadde tewali basirikale waliwo baani waliwo bantu ba bulijjo nga waliwo defense oyo gwe mulaba ku kamera ng'ayogera n'abantu abali baliraanyeewo ate ekitundu ekyo kirimu nnyo bakyala kyova olaba omwana wange oluusi ayinza okuba nga teyataasibwa okusinga bakyala abaami batono
era baŋŋamba mbu y'omu ku baami abali mu kitundu omwo kyenkana yekka defense omwami oyo yatta omwana wange amaka agasinga abakyala beezimbira amayumba gaabwe awo kati bakola mu butale baddala eti olunaku lwali lukulu lwa wiikendi lwali mu valentine ate saturday wala bafulumyemukko weebityo kati bwe ntuuka ku nti nkunyonyodde nti simanyi bwe natuukawo naye bwe ntuukawo ekyo nakiraba amatafaali nagalaba eyalina essimu yange yali ono yakubayo ne ku bifaananyi mbirina naye ate ye mwennyini naŋŋamba mbu yagaana abantu abalala okukuba ebifaananyi ndowooza bye yasanga tebannakuba wayinza okuba nga waliwo be twasanga bakubye kubanga already twasanga omwana akoze eki afudde era ebifaananyi bwe bifuluma mba sibiinako kontra ebyo tusaba katonda nti tebajja bifulumya naye yaŋŋamba tiyakkiriza muntu mulala kuddamu kukuba kiki okuggyako mbu defense ye yakuba era mulaba ebifaananyi byonna ebifulumya aba defense kuba nze maama sisobola kuta bifaananyi bya mwana wange mweyo embeera mwakola ki mweyali wadde omwana wange yafa nenjagala ffe n'ekitiibwa kye kati bwe natuuka ku mwana omaze omulaba bannyumiza nti nafeitinga anyumiza ono muwala wange nti nafeitinga bwe nfeitinga ne banjoolayoola ne bantwala kukalwaliro awakaddako mbu naye ate bwe naddanga engulu nga mbagamba omwana wange aliwa era mu bwe naddangako engulu ne banzizaawo kubanga ate era poliisi yajja okunona mayiti nga wendi nga bakuggye mu ddwaliro nga woli awo ndowooza kubanga ekyo byonna banyumiza benyumize nti banjoola ne bantwala mu kalwaliro naye ate ne mu kalwaliro ne bafuukira ekizibu buli we naddangako engulu nga njagala kubeera wano wali muki bwe nentuka n'obagamba bamuleeta awo kati balina kyakukola ndowooza ne banziza kuba poliisi kyekyo nkijjukira yagenda okutuuka poliisi yalwawokko yagenda okutuuka defense yannyamba nnyo awo mu kkubira abapoliisi nze saakubirako ku poliisi ng'abakubira kuba yatuuka n'okuŋŋamba nti poliisi eŋŋamba yafudde dda tetulina kitupapya poliisi yegamba bwetyo defense yakiŋŋamba naŋŋamba poliisi egamba oli yafudde dda ffe tupapira mulamu singa mutugambye nti bakuba wano omuntu naye otugambye omuntu afudde defense ekyo kiyaŋŋamba nti poliisi egamba tewali kigipapya bwe ntyo poliisi yamala n'etuuka awo nawo nzijukirawo poliisi bw'etuuka balina gwe bagamba atajjiddeeko balina omuntu gwe bagamba atajjiddeko alina okukuba ebifaananyi bagamba ani soko bagamba soko ne bakuba ku poliisi y'ematuga gitwogerako nene si poliisi zino entono poliisi nene eri ku kino ekigende Wakiso matuga mu tawuni si matuga eri mwana gye yafiira so si poliisi zino entono zetusubira nti ojja kusanga nti ontaliiwo essaawa zino ne bakubayo ne bagamba yannyuse bw'ate asula Wakiso ekyo kye bagamba ne bagamba nti tetusobola kuggyawo mayiti eno nga takoze mulimo gwe tulina okumunoonya ne baŋŋamba nti bwe tugirawo mayiti obujulizi tuba tubututte ebyo nabyo bijjukira nga babiŋŋamba nti bwe tugirawo mayiti obujulizi tujja kuba tubututte ne baŋŋamba tumayina detective ne baŋŋamba tuyinza n'okuvaawo enkya ne ku ssaawa 5 sibeeda nali mu bulumi ng'omwana wange ali awo nga tayambadde bali bamwambudde ng'essaati eri awo bbali ekyo nakyo nkijjukira ono omuganda we yali yeebisse kino kyennyini kye neebisse kyeyagenda yeebisse n'akyeyambula n'akikuba ku muganda we n'akimusuulako kano kennyini ka green n'akamusuulako waggulu empale yagirimu epule naye nga waggulu tayambadde bwe tutyo baalwalirawo nno ddala okujja kubanga ne wali era baalwawo okujja
baatuuka ne bagamba defense n'aŋŋamba nti onoobawo amafuta nga tebannatuuka. Kubajjukira bali bamaze okugamba nti bo bapapira akoze eki singa otugambye ebyo defense yabiŋŋambanga era nze saayogerako nawa poliisi era ne ssente ezo nazikwasanga defense ne banzijjako amafuta ga mitwalo 10 naye nga bamaze kutuuka neziwa defense eza 99 obagamba oyo goŋŋambye ani Soko ne bagamba nti Soko bagenda kumukima bukimi ne baŋŋamba nti Wema tugataliiwo ne baŋŋamba bagenda mukima Kawempe oba Old Kampala still ne baŋŋamba tuwa amafuta. Oyo omuwala yalina akasawo kange kali awo watudde n'akwata ssente era emitwalo 10 n'agiwa defense agenda aleeta detective n'agiwa defense agiwe bano abasirikale baddeeyo ne 99 olwo tuli mu ssaawa ndowooza nga 9 ogw'ekiro kuba ndowooza ku ground twavawo ssaawa 10 tutambula ne bagenda ne bamuleeta era baalwayo bamala essaawa nga 2 simanyi wagi baamujja baakomawo ku ssaawa nga 10 n'ajja n'akola omulimu gwe n'akuba ebifaananyi ne batuggyako awo statement nga n'abantu bagenze by the way abantu baatuka ne bakoowa abatulinzi ne twasigalawo n'abasirikale 2 ne defense abantu ne bayingira amayumba gaabwe ne beebaka. Abantu mu kuyingira amayumba gaabwe ne beebaka ne defense n'ayingira mu nnyumba omwo ne yeebaka. Mu nnyumba ki? Obatidde omwana. Mwalimu abasulamu mulimu abasuzeemu? Temwali kubanga nze waka saasangawo muntu wadde nga baŋŋamba nti waliwo abantu bangi ababeerawo naye saalabawo omuntu kuba baŋŋamba waliwo n'abaana b'emyaka 2 naye saabalabako kubanga twaligambye bano abategeeramu badduka naye ate ab'emyaka 2 badduka batya oba okitegeera. Defense n'ayingira mu defense yantegeeza n'aŋŋamba nti mbadde ku mufu nkooyeemu n'atuleka wabweru ne poliisi awo nawo nzijjukirawo neyeebaka mu komunda. Era poliisi guno omulundi gwe yakomawo kuleeta oyo gwe yali enonye yamusanga munda oba yali atudde oba yali yeebaseemu simanyi atutudde awo wabweru ku shed ne maiti yaffe ebimu mbijjukira ebimu byembuuse sibijjukira kitegeerekeka maama bampujjanga nenzirako engulu nendabako ebyo byembanyumiza ebirala sibijjukira. Maiti bagikima ne bakuba ebyo ebifaananyi byabwe ne babikuba buki ne bantegeeza kuba ekyo bakintegeeza buli nga bagenda omukima ne banti kuba bali basaba ssente endala ez'amafuta zaakyo olwezizaayo ez'okubiri okugenda okunonoono agenda okuba ebifaananyi kati awo nabuuzaawo nnyo nti ate zino zaaki ne bantegeeza nti maiti we tugijja wano nga tetufunye bujulizi nga bino tetubifunye omusajja ono ajja kuba yejjeredde omusango wajja kuba tewali kiraga nti bibadde mu maka ge era we bajja bayingira mu nnyumba ne bafuuza buli wantu ne bakuba ebifaananyi ne bakola buli kintu wabweru wonna ne bakuba ebifaananyi wadde gaali matumbi budde n'ekyatuyesaasira ng'amasannyalaze gaali kwegali ate gaavaako ne bakuba maiti awo ebifaananyi ne bakuba alawundi ne bakuba ennyumba ezeetooloddewo na buli kimu ne bakwata maiti ne batugamba tugenda ku poliisi ewa ematugga awo entuuka ya ku poliisi sigijjukira kubeera baŋŋamba n'addamu n'enfeitinga nga maiti bagiteeka kabangali olwo n'oli gwe nakubidde ne mugamba mutuziika bulungi naye yali akoze eki atuuse oba omujjukira gwe nagambye nti nze nakubira omuntu omu essimu olwo ani amugambye nti mwana afudde? Nze namubikira namukubira essimu ne mugamba omwana afudde nga bambikidde gambye nakubira omuntu omu ekyo nkizeemu mu ngeri eno gyonga nti abantu bagasaabika negamba era sina gwe nabikira kuba ne maama wange saakola ki saamubikira saamukubira ku ssimu emubikira nabikira omuntu omu naye omwana afudde naye mutuziika bulungi kati naye yali atuuse atuukira ku ssimu yange naye ng'ono omuwala yakwata okitegeera kati ye omukyalo oyo yaŋŋamba nti wakati awo naddamu nenzirika nga ndaba omwana bamuyoola bamuteeka kabangali era ne banziza mu ddwaliro bwe banziza mu ddwaliro nze banzijjawo ku makya nga babagambye nti bw'ava wano agenda ku poliisi y'e Matugga kumuggyako statement
okitegeera kati banjolayola banziza mu kalwaliro ku makya bwe naddeko engulu gwe njogerako ayina emmotoka gwe nabikira oyo omukyala banjolayola banteeka mu mmotoka ye yanvuga paka ku poliisi y'e Matugga era mayiti tetwagisangawo nga bagitutte already mu ggwanika Mulago ne banzijjako statement ng'ebimu nsobola byogera ebimu sisobola ne statement gye nabawa simanyi bwefaanana omuntu gwe bajje ku ccupa ne bamuleeta butereevu bamuggyeko ki statement kuba baŋŋamba nti abapoliisi bali bavaawo mbu bamugamba babagamba bano abaaliwo nti temugenda okuziika nga tanakola ki takoze statement bwe batyo tugenda ne banzijjako statement ne bye nayogera bye sijjukira ku poliisi awo obudde bwali bukedde obwo ng'olwo lwa Sande baŋŋamba mbu ku statement awo nazirikirawo emirundi egiwera era bye saamanya bye baŋŋamba obugambi kati oluvannyuma ennyo baamala ne banziza mu ddwaliro mu kalwaliro bamala ne banziza mu kalwaliro bano ne bavuga kubanga olwedde nali mubulidde wali ku kasente noono n'ayambako mubulira nti ne wano tuyinza okufunawo akasente ne bagenda ne bakola butya bwe bajja mayiti e Mulago butya bwe bagenda okukwasaganya funeral service funeral service yatuziikirako Homeland omwana y'ono Kenya Martin company yatuziikirako yeeyo Homeland banoonya funeral service eyo ne bakola ku by'okuziika nga siina kimmanyi tesisobola kugamba nti nakwata essuuka n'embikka omwana wange Shamimu sisobola kugamba nti nagamba nti omwana wange ayambale n'olugoye nti oba asinga kwagala lugoye mu ngoye ze zino nti asinga kwagala lugoye bwe luti siyinza kulimba nti oba nina kye nalonda nga bw'oyinza okugamba nti omuntu wange abadde ayagala nnyo kino kati nganza okugeeza ku kufa kwange abantu mbagamba byenjagala bye balikola kufa kwange kati singa nali ndi tugeze nga ndi mu mbeera zange manyi omwana wange byabadde ayagala ennyo nali mugulira omujozi gwa Seno gwe bali muziiseemu abadde ayagala nnyo Aseno kati abantu bannange kimugamba nti saabika ekituufu baali baagala obika otya bwe wali badde gwe mukyala gwe wali bise sisuubira n'abatono abanziikira Shamimu simanyi bwe baamanya simanyi bwe bakola ki ekyo kibaga nti sanagaana omwana okubika omwana nga woowulidde nti nali naye muganda wafudde ne mama essaawa yonna akola ki afa siina muntu gwe nabikira ne mugaana kubika kuba essimu ebika era abaakuno singa nali nagaana okubika ne maama wange naali mugaanya okukola ki okubika abantu baakuno be baasinga okunziikirako nze banzijja mu ddwaliro ku lunaku lwakuziika mwaziika lwakumeka twaziika lwakubiri mandi lwakubiri twaziika lwakubiri twaziika lwakubiri twaziika sayidi z'ekiwangala eyo ennyabo so omwami eyatta omwana wo wafuna omukisa ogw'omulabako yadde mu kifaananyi wali omumanyiiko omwami simumanyi simulabangako era singa ebifaananyi nabitadde dda bannange tewali nsonga lwaki nali badde mmanyi omwami oyo nga n'ebifaananyi mbirina bannange n'embeera nga ndaajana bwe nti kubanga nkimanyi nti ekifaananyi kyokka kyekintu kyokka kisobola okutuyamba okufuna omuntu oyo kintuuse n'okwegayira gavumenti n'engigamba naye tugendeko mu nnira tunoonye omwami oyo kuba omwana we yali gesitaringa P7 kitegeeza yakozesa nnira ennini yaani ya taata okitegeera ne ŋŋamba bannange munnyambe engeri yokka gye tusobola okufunamu ekifaananyi kyani kya taata singa mbadde nina era ebifaananyi byonna byo nina mbitadde eby'omwana omuwala mbitadde ebyowange babinsabye okuva nga muto mbitadde ndowooza mubirabye ku mutimbagano ebyowange mbirina okuva ku kino tikyabikkula waggulu ekikyamuyambeko awo waggulu awo yali bebe wa myezi 3
nga n'okutuula tannatuula bulungi. Ojja bikwata. Nga n'okutuula tannaba kutuula buki bulungi. Tannatuula bulungi. So ebyo wange omwana mbikola kimbirina era mbita. Omuwala ye ebifaananyi wabijjeewa? Omuwala abaana bennyini be babadde basoma nabo be babimpeereza nga bagenze ku ndowooza ku gundi ye ku TikTok ye ne babijjako. Kubanga n'omuwala yennyini mbadde simumanyi Shamimu. Wabula omuwala mbadde ndaba nnyo erinnya lye bwe nategedde erinnya ly'omuwala wano mu kufa mbadde ndaba nnyo erinnya lye nga likuba ku simu ya Martin. Omuwala abadde yasevingako Tina. Naye Tina ng'onaka akuba n'emirundi egiwera 3 nga bwegamba nti waffe obudde butono obw'amasimu. Ng'era Martin alwawo okulisiivinga ki? Essimu. Ng'alwawo okulisiivinga essimu ya Tina. Naye nga Tina akuba nnyo kati obwongole bujja ne bugamba kitegeeza yono Tina. Gwe mbadde ndaba. So kitegeeza poliisi tennakubuulirako kyonna eyatta omwana wo wawaali? Poliisi tennanyamba. Tonnalaba ku family member n'omuwala tonnaddamu mulabako? Sinnamulabako wadde omuwuliza. Omuntu yekka gwe nawulizaako yabadde maama wa muwala. And actually yankubira essimu yampeereza message ku WhatsApp nga ngamba mbu ayagala kumpeereza mabugo. Mukyalo oyo ne mwewuunya. Ku Lwokusatu yampeereza message nga ngamba mbadde nsaba ompe ku nnamba yo kuwe ku mabugo. Maama ali ebweru? Maama ali ebweru. Ali mu nsi ki? Simanyi naye nga ennamba eraga ye Uganda naye nga bagamba ali bweru. Wamuzeemu? Tisaamuzeemu. Kubanga yasooka nampeereza message nga nsaasira nnyo ng'akaaba. Ono ye yalina essimu tiyamuddamu. Kati wano nsabiddwa nnyo ekifaananyi. Abantu bansabye ekifaananyi nga n'omukyalo oyo ayongera okuweereza message ezinsaasira. Ne mugamba mpe ku kifaananyi kya bbaawo. Nga sirina option wakisaba. Naŋŋamba takirina. Era kyekyampaliriza okuta ekifaananyi kya maama. Kubanga ekifaananyi kya maama abaana baŋŋamba badde n'essimu y'omuwala Tina tikyekibadde ku profile picture ya Tina. Tina ye muwala eyasiza omwana wange. Kati ababadde balina essimu ya Tina baŋŋamba nti profile picture ya Tina ebadde ku kifaananyi kya maama. So ne bakimpa. N'okita? Era maama ne munnyonnyola ne mugamba maama nayogedde naye olwaleero. Ne mugamba oba tonnyambye ng'ate ondaga nti oli mu bulumi wamu nange onsaasira okusinza ku message ez'abadde ampeereza. Ne mugamba kanti ekifaananyi kyo oba oli awo wajja funikayo omuntu agamba nti ono ye mukyala mugamba omwami w'omukyalo ono. Wuuno twaliko naye ku mukolo osanga bana tuyamba ne batuwa ekifaananyi nga bategedde bantu ki betukola ki betwogerako. Okitegeera era ekifaananyi bwe ntyo ne nkita ekya maama. Eby'omuwala yenfuna gye nabifunamu ebyo abali balina WhatsApp ye ne TikTok ye abaana babadde basoma ne Martin babinoonya bo bennyini ne babimpeereza. Kati wazzeemu okuwuliza ku defense okubuuza omusajja temunnamanyana kati bwe baamala okutta omwana bwe yamutta yaddukawa abaana abaali babeerawo ewaka baalagawa ate ye omwana ow'obuwala yaaliwa? Poliisi naye tennamunoonya yadde okukola statement. Kyewuunyisa kyegambye nti poliisi tennannyamba. Poliisi tennannyamba. Nyongera okutuula mu kamera ne nkinyonnyola nti poliisi tennannyamba. Sinnafuna bwenkanya bwonna ku poliisi kuba nze ne poliisi teddangamu kunkubirako ku ssimu. Kuva lwe wakola statement? Okuggyako nga yakuba mwezi ennaku ze mbadde mu kkoma. Waddamu n'ogenda mu kkoma? Naddamu ne ngenda mu kkoma. Okuggyako nga ennaku z'omaze ng'owulira amaloboozi gange ndowooza jjo na leero ze ennaku ze mbadde nsobola okukwogera. Naye okuva ku Lwomukaaga paka ku Lwokusatu sibadde mu mbeera ya buntu. Kati jjo nasobodde okuba nga nsobola okwogera era ndowooza ze ennaku ezo z'owulira nti owulidde ku maloboozi gange. Eno ye kamera gye nsoose otunulamu eyo Zubeida kuba mbadde njagala mukyala. Nzize nga ndaba interviews zo. Badde njagala mukazi munange asobola okuwulira ekisa kiri. Era asindise ku mwana. Asobola okuntula mu maaso n'alaba obulumi bwe nnina. N'atansalira musango. Ogwo nagabagamba maama teyabika, maama teyakola kino, maama teyakola kiri. Bangi bansabye endala TV nnene na radio nnene. Sirina TV gye nali ntunuddemu ne njogera.
wabula mbadde mbaga nti woba osobola okuva jjo nga mbagamba nti wetuba tusobola okukozesa eddoboozi tukozese eryo naye mu kamera sinabeera ready kukola ki kutunula kamera kati so omuwala sinamanya waali tamanyiddwa mayitire tannakola na statement taata ye tamanyiddwa waali tetumanyi oba tunamanya ne waali kuba n'ekifaananyi tewali ekifaananyi bye tulina bye bya maama n'obuwala so maama Martin abadde mwana afaanana atya ku bw'empuliddeko bangambye abadde muvubuka musirise nnyo ng'ebigambo bye bitono so gwe nga maama bw'otemaatema mutabani like bw'otutemeratemeramukko mutabani we abadde mwana ali atya kuba ongambye obadde okola naye ekitegeeza obadde owangala naye obudde obusinga bw'aba tabadde ku ssomero mutabani wange nno nze mwekuliza bwe namuzaala bwe nali ntandika okukola natandikira mu wino okukola kati nabaana bona bazzaako mangu yali aweza omwaka gumu n'emyezi ng'ena n'enzaala n'ono n'embeera ne babebi bameka ate ng'embeera si nnungi bwe nali ntandika okukola nasitula abaana abo ne mbaleeta wano ewa wange oli yali wa myaka 2.5 ono nga omwaka gumu n'emyezi 3 nebakwasa maama omumadde mwambuka awo mulabye akasomero bakayita Victorious si webayisiza webatandikira baby class ne basomera awo baby class embeera bwe yagenda eterera mwansobola osasula maid nembajjayo nembaleeta e Kampala ebiseera ebyo twabeeranga Makerere Kikoni nga tupangisa mamanyi Makerere Kikoni ng'ewa pasita Bujingo zone C yes ogimanyi bulungi zone C twabeerawo awo emyaka negiwerako kubanga nze mbadde single mother Katonda ne mugamba tikasika wampa abaana 2 omwana n'omulenzi kankuze bano sijja kwongerako sagala abaana bange bayagge nnyo ansabe kano nga sikasobola ansabe kali nga sikasobola nenga kankole bano kuze bano era Katonda badde akinkoledde nga mbakuzizza ng'oggyeko okugamba nti nabaleetako ne mama wange namugjawo oli ng'agenze mu P2 ono ng'agenze mu P1 sibaddangamu baazi kawantu wonna nze mbadde nabo so Martin mumanyi endya n'ensula mumanyi kyasobola okukola ekyatasobola abaana bange babadde tebawummula nga ne bwe tuba tujja wano wa mama wange bwe mba wakumalawo nnaku 3 zibamalawo ne tuddayo obeerawo nabo mbeera nabo okay so waliwo ebigambo abadde muvubuka oyo omusirise atalina fujjo nga bwe yatandika okusomera wano bwe yavaawo yagenda Buganda Road n'atulirawo ku 7 bwe yavaawo n'agenda Kawanda n'atulirawo senior 4 bwe yava ku senior 4 n'agenda wano waafiiridde Hillside Matugga Marvin abadde muvubuka Marvin Martin by the way n'owulira nga ngamba Marvin oba Martin owulira nga ye muntu y'omu amanya tegatubuzaabuza Marvin yali Marvin nga muzadde otugenda omubatiza ne bamutufaaza n'agamba Marvin abamu president kati ye Martin erinnya ne likyukirawo naye nga ffene waffe libadde lyakala ffene tusigala nga ye Marvin naye ng'ate wali ebiwandiiko byonna nga yaani nga ye Martin so bw'owulira nga ngamba Marvin ate ne ngamba Martin twogera ku muntu y'omu so maama baŋŋambye nti omwana yajja n'aba nga asula ew'omwami ono omwezi mulamba awo ne mbuuza nti gwe wakimanyako kuba njogera ku Martin ne by'oŋŋambye ku Martin kitegeeza abaana bo obadde maama n'abaana be wano so abagamba nti yagenda ew'omukulu n'asulayo mwezi mulamba ekireetedde abantu okulowooza nti leka lyali jjoogo okikiriyalinga otya nga maama nga bwe njogedde mu ntandikwa nti Martin yava ku dduuka tugamba mabegako wali ekyaleese okufa kwe nze ebiseera bibeera nga bya holiday sifuluma ggwanga mbeerawo olwansonga bano baana era nsobola online kuba byensobola tebiva Uganda ne bwemba mbadde ntya nga nina okutambula ebiseera bya holiday sitambula ekyokubiri China eri mu holiday kitegeeza mbaddewo
akaliko China kagali. Kagala February tukimanyi nti ekituufu kiri nti Martin tasulanga kuwa bweru. Mwezi mulamba. Essaawa eno tewali badde nga nina bannange kyenzibikira kuba neetaaga buyambi. Neetaaga kusaasirwa. Neetaaga abantu bannyambe. Neetaaga abantu bekikwatako bannyambe. Tewali nsonga lwaki ate nafiiriddwa dda siina kye ŋŋamba nti we ŋŋagamba kino kijja kuzza kino. Omwana already namuziise. Martin badde nsula naye. Martin badde nkeera naye ku mulimu era ffe tukeera. Wadde ku dduuka tuvaawo leeti naye ate ffe tusooka ku kizimbe. Ekintu ekyo si nange nkiraba ku mawulire nga bwe naawe obadde okiraba. Ye nkiraba nga bakyogera. Kati abantu b'ematugga era bagambye ng'omwana tannafa ewiiki 2 emabega baamukwatako era taata oyo yennyini yamusse n'amukuba emiggo emizibu. Amukuba emiggo emizibu bakukubira essimu. Defense wakukubira essimu bakuyita. Otuukawo ng'omwana ali mu mbeera mbi. Osooka omutwala ku treatment. Afuna treatment ekiro ekisooka ekyo kyonna bamukusa badde bamutwale ku musaayi. N'omuwala bamutwala ku musaayi bamukebera bamala omukebera omuzzaayo kuba baali bamukubye bubi. N'onsonyiwa maama bikubuuza bino naye kirungi nnyo n'okiriyaninga ebintu ebyogerwa ku mwana. Bwe bamukomyawo bw'omala omujjanjaba omugoba agende wa kitaawe. Defense bw'agamba abaakoze interview yasoose ku Matugga bwe bagamba nti baakuyitako okusootinga ensonga z'omwana oyo era y'omu. Interview eyo nayo nange njirabyeko wadde bubadde butundutundu. Tolabye eri namba ku YouTube. Sirabye namba ndabye kuno ku TikTok. Abantu bebabumpereza by the way ku TikTok mbadde nagiwummuza nga balina okulekeraawo bukuweereza n'aba WhatsApp bajja kusuula eddala. N'olabako kano n'olabako kali bwe butyo. Naye ekituufu kiri nti siina meeting yonna gye nali ntuddemu ku lwa Martin, si ku ssomero, si ku kyalo, si Matugga, si waffe Kawanda gye tusula. Shamim, njogera amazima gano nga ntunula mu kamerayo nti sirina meeting yonna gye nali ntuddemu, si ku kyalo kwe tusula, si ku ssomero lyonna Martin gy'ayise, kuba Martin ne gy'ayise yonna abadde mwana wa mpisa nti okuva wano ku Victoria si baatuziikiddeko. Ebintu bino bye byasaasaanye. Temuyita mu kamera. Temuyita mu kamera, temuyita muyite eri mu luggi luli. Genda obagulira. Obadde ogamba nti togendangako mu meeting n'abaana abaawano ku Victoria's baziise. Singa abadde mwana wa mpisa mbi, maama wange bwe yabika ne wano baatuziikirako gye yava emyaka 10 yasomerawo baby class n'avaawo mu P1 ng'agenze mu P2. Nti olw'okuba byata Martin abadde muvubuka wa mpisa nnungi nnyo ng'akuuma n'emikwano nti ne beetula nabo P7 abaana baavudde emukono ne bajja ne bamuziikirako nga babira ku social media era nga tewali akoze eki ateri abise. Oba okitegeera nti abaakubye ku masimu ono n'abakwata n'ababulira wa gye tugenda okukola ki gye tugenda okuziika mugenda nga omanye social media kati ebintu ebyanguya nti ne beetula nabo P7 ne yali class teacher we teacher Waswa ku Buganda Road bangambye yaziise yali teacher we mu P3 kubanga headmaster bamukyusa bali bamita Mr. Sengendo we yatulira P7 so kati headmaster aliwo si oli eyatusomesa ffe yamusomesa oba okitegeera kati n'olw'ensonga eyo Kawanda secondary yatulira senior 4 abasomesa baziise 3 Hillside director n'abasomesa nga 3
bazze n'abayizi emotoka yajjudde abayizi baŋŋamba bigambe ebirala babindaga mu bifaananyi ti director wuuno kuba n'ekifaananyi ky'abaana ekya Hillside kyabaddewo nkiraba nange ku social media nga kitambula ebisumuzo mukeberaawo bannange ewala esweta yange eyo tebiriwo so nti Martin yabadde muvubuka oyo ow'empisa ennungi akume ne ku kizimbe kwe tubadde tukolera Martin buli muntu abadde mukwano gwe so tebamukubangako bifo tebalina bwe bali bamukubyeko siina meeting yonna gye nali ntudde naye nti oba kale ya ku kyalo nti bampise ku kyalo kitegeeza wagenze Matuga nga gwe mulundi gwe ogusooka nga simanyi nawo we ŋŋenda kubanga baatukimye nako kati abantu kye bagamba okujjako batugambe nti omuwala ono abadde ayinayo abalenzi abalala baleeta nga bwe babayitirako meeting nga be bagamba nti bagenda ku musaayi nga be bagamba nti omuzadde kubanga nze okusinza ku kyenda bagamba nti bayita director w'essomero ne bayita nze omuzadde maama ne tutuula ne tuteeseganya ne director w'essomero mubuuza watuula na muzadde ki ye n'agamba ki takimanyiiko ne director takimanyiiko ne director w'essomero takimanyiiko bannange kati wembuliza defense ye yatuula na muzadde ki muwala we abadde mukwano gwa muganda we nnyo ye akimanyiiko nnyo okimanyiiko nti bamukubako dda brother wo kati ekyo maama we bali kuba nti okikiri yalinze tebalina wantu wonna baali batuuse nagenze ku kyalo okwo nga buli feesi gyendaba mpya nga manyiiko omuntu omu nga bamuyita director w'essomero ku Matuga era ne mukuŋŋamba yaŋŋamba jangu nga ku ssomero kuba yandagira bw'ati naŋŋamba olaba ekikubo ng'oyambuka ku ssomero ekikubo ekisembayo ekivaako nti ye kati kyoba okwata kanzige kitegeeza ne bebagamba kuba ebyo bebagamba nti baamukuba ebyo byolabye ne babayita mu meeting eyo mbu yali second round first round esookera ddala baamukwata n'ogoba omwana ono bwe bamukwata first round n'omuwala ono Christine wamugoba era abantu kyaba kyogedde ate be batuuzebo ku Kawanda kinengoba omwana ewaka n'omugoba n'omugamba agende ewa kitaawe era omwana abadde takyabeera naawe kati oba ekyo nkiddemu mutya kubanga nga bwenzeze njogera omwana yava ku dduuka nga ŋŋamba agenda mu kisaawe so gwe mulundi ogusooka okulaba Martin ng'akuvaako gwe mulundi ogusooka okulaba Martin nga nvaako era gwe mulundi gwe nkubira essimu nti Martin yafudde kuba baŋŋambye ekireeta bino byonna babagulira omuwala ne bamuwa taabu omulenzi ne bamuwa laptop okyo okimanyiiko nti waliwo omuntu we yava ebweru n'abaleetera ebintu ebyo of course nina abantu bangi abava ebweru abali e Bulaaya nina abantu bangi abali e Bulaaya era ne Martin mbadde nga neegayira director nga mugamba omwana ono mumufeeko nnyo afune makisi ennungi kubanga gy'abadde agenda bali bansaba senior 6 naye ennungi era always director nga mugamba mufeeko nga nsasula ne extra time ku ssomero nga njagaliza za senior 6 enki ennungi era nga Martin abadde agenda US olutula senior 6 bw'ati so bwe wamusanga ku laptop kuba oli mukambwe nnyo baŋŋambye obadde mukambwe eri abaana bw'omusanga ku laptop yeerabira abadde nga abeera ku laptop kati ng'oyagala nnyo basome we baabeeranga nabyo nga tebasoma bitabo waka bwe wadda n'obibajjako n'obitereka era n'obagaana okuddamu bikozesa mpaka ng'ozzeemu n'owa order osanga Martin nga yagiggyeeyo yeerabidde ne yeebakaawo mu ntebe ne laptop eyo kyakuggyako nnyo waya n'ozikwata n'obiddamu n'obiwamba oba enkeera lwe lumu ne bamukwata n'omuwala we first round n'omugobadde ewa kitaawe era bo bagamba nti omwana obadde tokyabeera naye yensonga lwaki abadde akola bw'atyo abatuuze b'e Kawanda simanyi kyakubaddamu bwaba be bayogedde ekyo olw'ensonga
ffe tufuluma ku ssaawa tufuluma nga buli dakika 15 okuwera ssaawa 12 ne tukomawo essaawa ze nkugambye nga notonambuza kibuuzo ekyo nakugambye tikolo twakomawo nga n'obudde bukyakola ki bukyali tetuyingire waka ku ssaawa 4:5 ku 6 ze nsooka ku kizimbe okuggulawo ate nze nsembayo okuggalawo kati simanyi batuuze be Kawanda ekyo gye bakijja laptop kituufu baziina amasimu bagalina tebati balina simu emu kubanga ekisooka nina mwannyinaze ali UK ng'ogyeko kuba mwannyinaze mukwano gwange nnyo ate mukwano gw'abaana bange nnyo always abadde Martin abadde amanyi nnyo ebintu bya IT so nga mwannyinaze oyo agezaako nnyo okumuwa ebintu ebimwongera okumanya nga laptops ez'enjawulo tabadde naye mu laptop kuba ku dduuka gye tukolera waliwo laptop ne munju mulimu 2 nga za Martin nono tabu talina emu n'essimu tebalina emu kati eky'essimu ebisigadde bye bongerezaako bye simanyi n'essimu ne laptop babirina era babikozesa ne ku dining essaawa eno kuliko laptop ya Martin ekyali awo kyemmanyi nti kuliko ebintu bibiri waliwo akalabo kasembyeyo okungulira mu bulamu bwe kuliko ne laptop fuba twali tufuluma ennyumba nabiraba ate ennyumba nzigale tolinayo asikaali wali netabeera mu nju yange abeerawa abeera mu kayumba ebbali awo kuba bangambye n'asikaali wo yennyini yagambye nti omwana we yabadde taliiwo asikaali nga bwagambye either nga bafunye asikaali wa neighbor ate baafunye wuwo ate baafunye wange olw'ensonga asikaali wange kituufu nina asikaali naye ndowooza njagala okulaba njagala okulaba asikaali oyo nawa waka we boogera bayinza okuba tebagenze wuwo bayinza okuba nga bagenze ku asikaali wa ku kyalo yenna gwe baalabye abantu bwe balaba kamera bakyamuukirira ewange wensula nsula mu nnyumba mu kikomera nga kirimu ennyumba emu ewange wensula nsula mu kikomera nga kirimu ennyumba etya emu n'akayumba ka sikaali bbali kituufu nsula kirinnya bigo kati interview sinagiraba so awo ekyo ndowooza nja kikiriyalinga nga mmaze kulaba asikaali kigo bakola ki gwe boogerako olw'ensonga nze wensula nina wa sikaali omu kituufu talina mukyala naye ekikomera kyange kirimu ennyumba etya siinaawo bapangisa era mu kikomera omwo mbadde mbeeramu n'abaana bange n'asikaali akayumba ke kali bbali so omunnayuganda atulaba maama byebyo ebigambo bye maama agamba talina meeting yonna yali emuyitiddwamuko Matugga mu kakiiko oba ku poliisi y'e Matugga oba taata oyo ng'amuyita taata tamumanyi eyasse omwana we singa amumanyi singa yamuwaddeyo dda tayinza kubanga amubikkiridde ng'ate yamuttidde omwana so ebirala banga kimbuzi Zubeida omwana wabirabye nti yatta mwana munne mu siniya 2 bakampeereza bakakuweereza abantu naye ekyo nkiza nga tonna kimbuzira nkugambye nti omwana yonna gyayise kuba nkirabye bagamba nti akantu kenfunyekera akatono butono kuba bamumpeereza buweereza nga bagamba ng'oli agamba nti maama alina ssente nnyingi nnyo yabikkirira Zubeida bwondabye olaba nga nina ssente ezibikkirira wano wonsanze wa maama wange anzaalira ddala naye nno yazaala abaana 2 ku nsi fembi tuli bawala maama wange tomulabyeko naye bwe babayingidde gye bali abayiseeyo mabega abaddeyo wansi we bakujje maama jangu bakulabeko tubagenda kutunza mu kamera naye jangu bakulabeko nti kyembadde neerabidde abo abantu abagamba nti Martin yali amaze ebbanga nga tali waka maama wange oyo yakuba essimu ku makya ku ssaawa 10:45 kuba maama wange akimanyi bwe tuba bakwogera either twogera ku makya nnyo oba kiro nnyo ate ekiro ennyo ntera okuba nga nkooye so waba njagala maama weetuulira awo mukwano nekutawaanya twagala tubagenda kutunza mu kamera
ono ye mama wange anzaala. Maama nsanyusa okukulaba. Kati mama wange kwolo ku makya yakuba essimu nga ndi mu kinaabiro. Martin yagikola ki? Yagikwata. Namugamba maama ali mu kunaaba. Nga bwe gandi tukeera ffe saa 11:45 tuba tukola ki? Saa 12:00 tuba ku kizimbe. Mama bwe yakuba essimu. Era nno ne maama wadde Martin yamugamba nti maama wava mu kinaabiro agenda kuddira. Maama saamuddira. Wabula maama naye kati lwali mu kugamba nti aba bagamba nga ne Martin ku makya ye yankwata. Olunaku lwennyini olw'omukaaga. Maama bwange bwakuba essimu. Era ne kyeyali aŋŋamba paka kati ku makya okwo sikimanyi tannakiŋŋamba. Nti nali kubidde kugamba kino. Naye Martin yali receiving essimu n'amugamba jjajja maama ali mu kunaaba. Bw'avaayo agenda kukubira. Okitegeera. Kati abantu ekituufu simanyi nange abantu ebigambo gye babijja ekyo ekigambo kye bagamba nti Martin yatta omwana nga ali mu siniya 2. Ne bagamba nti maama yalina ssente nze n'engulirira omwana kuba bagamba omwana yazirika kendabye kubagamba omwana yazirika oluvannyuma n'afa. Maama n'engulirira kubanga maama nina ssente. Zubeda sina ssente. Ndi mukazi bukazi. Era mu lugero lwa Marvin oba Martin towuliddeemu taata. Nsemuwuliddemu. Era tunawulirako na ku ddoboozi lya taata yenna ng'ayogera. Ne bataata b'olaba bateekateekako si be bo. Kuba unna neera ne wempulidde nga baga taata abadde yakafa omwezi gumu. Wakawulidde? Mbadde sinakawulira. Oba tonnakawulira? Waliwo taata gwe bagamba nti abadde yakafa omwezi gumu. Naye sifunangako wantu wonna we bampita ku nsonga ya Martin. Era Martin singa basebo ne bannyabo. Singa Martin abadde mwana mubi. Saalifunye kuwerekerwa kuva ku Victorious wano. Buganda Road abasomesa Teacher Waswa najja yamusomesa P3. Kawanda Secondary abasomesa ne bajja basatu Teacher Mutyaba ne banne yadde Teacher Mutyaba ne banne. Basomesa bazze basatu gye yatulira senior 4. Ne motoka yazze ejjudde ey'essomero. Vaani y'essomero yazze ejjudde ku Hillside. Kati omwana yeeyisa obubi nga kale yakola n'ekikolobero ekinene bwe kityo. Baba bakyasobola okumugoberera. Kwabo bonna sina gwe nabikira nze. Bonna social media yabakola ki? Yababikira. Kiddamu nti ne maama wange nze saamukubira simu emubikira. Era basebo ne bannyabo. Sirina kigendererwa kyonna nti ensonga lwaki saabika yeeno oba yeeri. Bakazi bannange ekyantuukako kinene. Defense gwe gwasooka omulaba oyo defense yabadde akola interviews. Defense gwe gwasooka omulaba nali simumanyi namusanga ku ground awo. Lwaki alagange akumanyi? Simanyi lwaki defense alaga nti amanyi. Nze defense ebigambo byayogera tusana okulowooza nti yalya. Kuba tomulabangako gwe gwasoose. Babimpereza nnyo ebya defense. Naye ng'okusinziira bw'ayogera. Defense alaga nti yali akulabyeko. Alumireza nti amanyi. Alumireza nti twatulako mu meeting. Kale nze wemba neegaana bweganya ate oliwo essomero yeegaanira ki? Okitegedde? Nti nze wemba neegaana nti defense tetutulangako mu meeting. Ate oliwo w'essomero yeegaanira ki? Director w'essomero. Kuba defense mu kantu ke kendabi agamba nti twatuula nannyini ssomero ne bawooninga omwana ne defense ne taata. Era mbukwolwo omusajja teyayogera kigambo kyonna yasirika. Omwami oli taata oyo yasse omwana. Nze ne taata w'omwana yennyini simulabangako. N'omuwala obadde olaba linnya likuba ku simu. N'omuwala mbadde okukkiriza nti yeye kubanga erinnya mpulidde ng'era liboogera. Liri lyembadde nga ndaba. Ekifaananyi ky'omuwala ekitambula yooyo. Kuba ndabyeko omuwala azze n'akiriyalinga empewo n'agamba nayisi yenze. Ekifaananyi ky'omuwala ekyasooka okutambula bambi si yeye. Eyo vidiyo yali ye Kawanda. And actually yali prom y'ono. Yali prom y'ono. N'entwala essimu. Oli ne bakwata vidiyo. Ndowooza yali prom. Either yali vidiyo wa prom. N'engenda n'essimu eyaabwe. Eyaabwe. Ndowooza ekyabazadde bakimanyi nti ebiseera ebisinga ku vidiyo ng'ezo bagenda n'essimu n'agiwamu ku mwana n'akomawo nayo. Ndowooza ogwo sazza musango. Era ku olwo
omwana n'akwata vidiyo eyo kati omuwala oyo weekawanda secondary omuwala omutuufu y'ono Tina vidiyo ezisembyeyo okujja asibye nnyo obuntu ku mutwe omuwala asibye nnyo obuntu ku mutwe. So abagamba nti tewakola kimala nga maama single mother gwe mu by'oŋŋambye ndabira ddala nga wakola ekimala eri omwana wagezaako kiwasobola nga maama. Kati abagamba nti saakola kimala simanyi kibagamba kye nandikoze. Kuba bwe mba nkunnyonnyodde nti n'ebiseera by'okusuubula mu holiday sigenda. Baali baagala okole ki? Baali baagala nkole ki? Bantu mmwe temunnyongera nnaku ku mutima kuba temumanyi bwe mpulira ebigambo bibe bitono. Shemimu sigenda kwogera bingi nnyo kwongera kutereeza nsi kuba sina kyenziza. Saba ekintu kimu gavumenti esitukiremu na bonna bekikwatako ebitongole ebinene ennyo banoonye omuntu yassa omwana kubanga ate bo fe we tukoma bo basobola okutandikirawo ne bafuna ekyo ekisinga. Omuntu ono abadde mulonzi kitegeeza nniinize gye ziri tusobola okugenda mu nnira ntufuna ekifaananyi kye. Nze ng'omama wa Martin kye sisobola Shamimu oba oli awo naawe kyotasobola naali eyo ku mutimbagano kyatakola ki kyatasobola naye bw'oba yina sseeyo omwana wange n'afuna obwenkanya. So defense teyakubuulira nako nti omusajja bwe yamaze okutebakuwako scenario ya mwana wo nti yamukuba bw'ati yatuuka atya? Nyiga naawe bali bagamba balina amaloboozi ge baazannyira ono ng'ayogera aba ali ewabweru nga bawulira omwana alaajana bonga omwana agamba onzita bonga omusajja agamba kuvaako ofudde. Omusajja oli abantu bonna basibo ne bannya babagamba nti yatagenderedde omwami yattagenderedde okusinziira ku byasangibwa ku ground. Tosobola kugenda n'omenya antena yo emiti egibako antena eminene gikalitunsi eminene giti n'okuŋŋanya amataffaali n'ogamba nti togenderedde. Shamimu omuntu afa nga tagenderedde bamukuba luyi by mistake oba abadde n'ebirwadde bye n'afutuka naye tosobola kuba nga okubisa amataffaali ng'olinga nga akuba omusota kubanga n'omusota era oba okuba gutta. Kati kyekyantuukako bye nasanga ku ground bye nalabako byali byebyo ate nga nange saali mu mbeera nti nalaba byonna. Walaba kitono kitegeeza bye nalaba byali bitono byaliwo. Defense simanyi kigendererwa kye defense antuuse okundowoozesa nti alina nekyamanyi ku kufa kw'omwana n'ekirala kuba naye bwe baali bataasa bagamba omusajja yabaddukako atya. Bo bagamba nti omusajja yabayitako nga tambula butambuzi ne bamuleka nga omwana bamulaba afu. Nze simanyi bantu abo abali awo aboogera nti omwana yajja omusajja twamugamba nga totta pira bamuyitaani Albert totta mwana muvaako nfudde. Interview ezo muteeka kubanga muzirabye. Kitegeeza abo abantu baaliwo. Nze simanyi lwaki tetutandikira ku abo bannange. Nze ndaba nga ow'okutandikira awo weewali gwe yaliwo nga mwana attibwa wakolawo ki wayamba otya? Kale watuyamba kutubuulira byayogerwa nti muvaako afudde. Lwaki ddala tewataasa muntu oyo? Yo famire ye yalaga wa mangu ago. Famire bagamba mbu omwami oyo bamuzaala ku kyalo. Nakyo ekyo kankyogerera ddala mu mpewo. Bantegeezezaako nti omwami lumu Albert asula ku kyalo okwo. Ate era azaalibwa ku kyalo okwo. N'omukyala yamuwasa ku kyalo okwo bamuzaala ku kyalo okwo. Bamuziika ku kyalo okwo Matugga. Kitegeeza ow'okutandikira tufune ekifaananyi kye wangi. Tukwate ku abo abantu bajja kuta ekifaananyi kya Albert. Tugende mu nnira bajja kuta ekifaananyi kya Albert. Bana ekyo ekintu kyokka ekigenda okuntereeza omutima guno. Albert ali munda. Ensi yo ne bw'eneyogera bitya naye nga Albert afunise. Ajja kubeera mugumu. Naye nga Albert ali wabweru alya ate ayaaya. Ng'omwana wange ali ku ttaka amazzi gamuyitamu Shamimu siina kama akugumye maama. So maama saagala musussaawo kumwogeza nnyo ennaku nnyingi ayitamu kyamaanyi era bambi nsaba buli muzadde ali eyasobole okubeera ng'ate asabira maama ono kyonna kyayitamu aba akimuyiseemu mu mbeera esinga okubeera ddala ennungi ate era amuwe okukkakkana ku mutima
asobole okubeera nga abo abatuusa ekyo kye batuusa ku mwana we Mungu abalamula mu mbeera esinga nabo okubeera ennungi. Nammwe gy'oli Albert bw'oba olaba interview eno weekube mutima osobola okwewaayo eri poliisi weeweeyo osobole okubeera ng'ate okkakkanya emitima gy'abo abanakuwavu kwe kuli maama basisita famire y'omwana ow'obulenzi jjajja na buli omu osobola okukikola n'ogamba kankikolere abaana bange oba kankikolere bannayuganda oba kankikolere maama w'eggwanga obulumi bwayitamu wandivuddeyo naawe amanya Albert waali ku lw'obulungi bwa bannayuganda oba olw'abaana bonna abalala Albert yeetaagira ddala okufuna kansala kyekisookera ddala kubanga Albert kyakoze olwaleero enkya obwo obusungu bwalina obwo obungi bwe buti asobola bukola ku muntu omulala. So bw'olaba Albert waali okkirizibwira ddala okubeera ng'ate oripootinga ewali poliisi n'obeera ng'ate Albert akwatibwa. So ebigambo ebingi maama agezezzaako okkiriyalinga ebyo byasobodde okkiriyalinga. Ebigambo bisooke bibeere bitono ddala kubanga defense yayogedde ebigambo byakoze interview abadde mpanvu nnyo ate ng'era baŋŋambye nti baakozeeko ne ku bantu e Kawanda naye maama byonna abizzeemu bulungi. Era saagala kubeera ng'ate mwongerayo ennaku nnyingi gy'ayitamu akyali mu mbeera esinga okubeerera ddala enzibu. So nsaba ffenna abamaama b'eggwanga tusabire maama w'eggwanga Allah amugumye bambi ate era amuyise mu kigezo kye yamuwadde. Nkusabira Mukama akugumye maama era bwe ntyo nsaba poliisi ya Uganda nti nga bulijjo abamenyi b'amateeka oba omuntu abazizza omusango nga yeetaaga okusaavinga mu mukwata tewali wano kisobola kulema poliisi ya Uganda. Era mbadde nsaba mu buwombeefu Albert yasse omwana era Albert ayina okusaavinga abalala balabireko abayinza okwagala okufaanana nga Albert. Maama afune obwenkanya obwo kuba abagambye kijja okumukkakkanya nga mukutte Albert ate nga musobolera ddala okukikola ne muwa maama ono obwenkanya obwo bwe yeetaaga. Byonna ebyabadde byogerwa ku mwana Abannayuganda ababadde bagambye nti maama teyeesuleegwa naggamba omwana yasussa akamanyiiro mu maka g'omwami maama byonna abikiriyalinze n'agamba nti gwe mulundi gw'omwana we gwasooka okubeera nga ava okugenda mu maka ago maama tagendangako matugga gwe mulundi gwe gwasooka ate ng'agendayo nga bamuyise nti omwana we afudde. Talina kakiiko konna ematugga kaali kamuyise ndowooza byonna biri cleared. Bagamba nti omugenzi abadde ayina omwana gwe yatta mu siniya 2 maama agambye ekyo nakyo tekibangawo. We yasomera siniya 2 ekisobola okutuyambako abaagala okubeera nga mugoberera interview eno ababadde bagezaako okulaba nga mukwata sayidi eri okugenda ne munoonya Albert Martin yasomera wa siniya 2 ne mubuuza scenario eno yatuukawo ko mwagiwulirako era bweba yaliwo maama yagulirira na story eno okubikkibwa. So byonna bisobola okubeera nga bikola ki mubifuna naye ne poliisi naye ekole ogwayo ne bwe tunaanoonya tutya omusango tegujja kuvaawo nti Martin yattiddwa. Shamim Manja ly'erinnya lyange mbadde wano e Masaka. So Masaka kyabakuza njagala okubaagaliza ekiro ekirungi oba bwe banaaba bagitaddeyo misana amakya amalungi musule bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.